Kyenatera okumaliriza ekya similarities between Amin and Museveni. Ebifaanaganya kwa Amin ne Museveni. Balina similarities? Nyingi. Gazoziraba? Ono yasoma oli teyasoma? Ataasoma yakola degree number 1 n'afuga eggwanga. Eyasoma n'akozesa oluzungu n'akozesa legal notice number 1. Bonna bawamba January 25. Sure. Ono n'ayagala obutayagala kufaanagana Amin n'ayongerayo lumu. Naye nga baali bawambye nga bonna bawamba 25 January. Ono ye n'agamba nti nze kangende ku 26. Bonna balina ebitiibwa ebitalina mulala alina ku nsi. President conqueror of the British Empire, CBE. Naye ono talina bitiibwa bingi. Oyo ono just General Yoweri Kaguta, president wa Uganda. Ye president amanyi yagambe Makerere nti amanyi lwalikoma okufuga. Oli yagamba nti amanyi lwalifu. Amini. Ono ye Ssaabagabe naye nga waaliyo omugabe. Kati ye Ssaabazzukulu yaliko vice chancellor, yaliko chancellor kumala nakati chancellor. Alina ebitiibwa ebyenkanankana n'ebyabo n'ebyami. Yali mujaasi n'abali mujaasi. Toba mwenkanya. Oli yalina abaana abajaasi ba Moses no nalina omwana omujaasi. Yatendekako mukyaka ab'eggombolola nono yatendekako mukyaka. Kikyataakola Museveni kyakola. So kati oli mu kuwandika ku katabo? Yes. Kyabwenkanya okugeraageranya ayava mu bulamu bw'ensi n'akyali mu bulamu. Agenda okasoma yagenda okusalawo oba kyabwenkanya oba si kyabwenkanya. Nze bwe ndaba mulala si bw'alaba. Kanonye wano ku bibuuzo, manyi kati abantu babuuza ebibuuzo bingi, kanonyemuko wano ku bibuuzo. Zo kya Serena ne Banda. Abuuzibwa bufunira Buziga, sayiri z'ebuziga. Ajja mu ddwaliro, bamuleeta mu ddwaliro libayita mu Kuwaya. General Hospital Nsambya. Bazadde be babeera concerned engeri gyafuddemu. Nga waliwo olugambo olugamba muganzi we yamuwadde butwa. Waliwo abagamba nti byeyogera mu parliament. Mu parliament? Mukokasi oba? Mukokasi. NRM. President yamala warning byebivuddeko obuzibu. Era government yagezaako nnyo okulwana ne family n'erwana buli omu amanye ekituufu. Ne bakola postmortem yakolwa Moses Byaruhanga akulira gundi y'abapoliisi. Ripooti abagundi ne bagiwakanya abafamily ya Nebanda. Ne bagamba twetaaga okulonda abantu 3 bagende batukolera ripooti ebweru. Oyokulisi bali omu nsi. Minister wa ICT kati n'omulala doctor. Ne bagenda akanyama baakabagirako ku kisaawe ky'ennyonyi. Entebbe? Entebbe. Ne babavunaana. Kaakati omu ku bibaakwata ng'ayogera gwe baayita Samwasamu. Yali Honorable Nsereko Muhammad. Wa Kampala Central. Wa Kampala Central. Ne bamusibira ettololo. Ku makya nagenda enkeera nga bagenda okuwulira bail application ye. Nagenda n'ababaka abawerako. Honorable Sewungu, Honorable ono wa microfinance, ono yeeyita namba 4, Kiwanda, Honorable Medadi Segona, baali bawerako. Twagendera mu mmotoka ez'enjawulo. Nagenda ne mmotoka emu. Ne tusula awantu we twasula buli muntu ng'afunye ewuwe. Tubadde mu political conversation. Naye nga n'abeeniera embaga ni Museveni ono tumukoze tutya. Museveni atuyitiriddeko tukondeyo kakokasi. Nga Kiwanda ne Nsereko gundi begasse ne opposition bakola ekintu ekinakendeeza Museveni amaanyi. Ekintu ekyo bwe kyogerako awantu bombi sooka na gundi bamuleeta ne bamuteeka mu microfinance Kasolo. Naye nga yali agala kuvaayo akiddukemu. Nga nankabira ku mbabazi we yayagala okukivaamu akiddeeri. Naye oluvannyuma Museveni amugezi tamalaga kukkiriza kugenda bw'otyo. Ne gundi bamuwa omulimu ng'ogyeko ono Hope, I mean Kasolo
nono kati omwogezi wa government kati minister waliwo n'omulala bano bagundi be baali very unfortunate bahonayo Segola kuba tebabafaako bagata abo bafa dda tubaleke naye Sereko twamugjayo nakola drive mu Kiseka market yali muganzi nnyo nakola drive era n'abeera darling nnyo ate n'agenda neyegatta ne barebo MPs Sekikubo tinkasimire ne bannaabo kooti ne bagamba babagoba mu bukyamu bano ne babaga nti ffe tetubaagala NRM Kadaga n'agamba nze mbaagala n'abateerawo n'entebe ezaabwe nti bano bantu bange ne babeerawo naye Kadaga yayamba Museveni okubakuumirawo kuba oluvannyuma mu kampeyini bagamba nti sente ezazigenda okukola kampeyini mu Kampala 3 biliyoni ezisooka baziwa omuntu omu Sereko ng'ekimuweesa kuvuma mu kibuli kiramu naye nga tovumye Pulezidenti Museveni era bangi bagamba sente zaffe azitutte sente zaffe oyo mwana waani wa mukulu eno mumulabanga Rebbo bw'olaba Sekikubo ng'akuba Museveni okutuuka akalulu abeera stand by abeerawo akuba n'ebbaafu ng'ali confident yakalulu bamumma akazinda Museveni agamba mukamuwe kuba baana be abamanyi nti baddalu ne basobola okudilivalinga gwe ne booteekawo Piero yu toyinza kutwala Sekikubo ne booleeta MK toyinza kutwala Nsereko Nsereko akalulu yakayiteko ku lugwali yonsonga lwaki agasikaddamu naye alina kyategese mutabani tasobola mukulu tasobola musuula mwana we mu Kampala muno era ogwo omusango gwaggweeraawo nga yali looya wa Nsereko yali mwannyina nga tumaze omugjayo eri wa etololo bagenza omweyimirira ne tukomawo naye so performance ne banda yali yakajja mu parliament akanyama tekagenda bweru era afaya akagenda mu parliament kyebakola family yali compromised sister we najja ng'omubaka ne kakati gyali simanyi alabika byaggwa kasita Museveni akumala nakozesa byakozesa ng'akuta naye nga yali mukazi ndowooza mbaggu oli asooka origino ne banda yali sharp nnyo yali sharp ono yamuddira ebiddawo tebyenkana kyobola nenannyondo tasobola kwenkana gundi yafa tekiso ebiddawo tebyenkana kanagako okugulu waddamu ggo then ono alina kya Rwejima y'omu ku baali 27 abasooka okugenda mu nsiko mwali kuba ono yanga mbuliza Mr. Siraje enamba ejagikebera ngitegeere naye nga mwali ali kubasooka yanga mbuliza Mr. Siraje Rwejima mumanyiiko ki byasobola otubuulira naffe Rwejima nali mumanyi ng'omutuuze w'e Makindi nali mumanyi nga omuwagizi ku Lukungwe owa Villa yali twasembayo okumulaba yalaba omupiira gwa Villa enakivubu n'amala akawungeezi n'akola ki Abanyarwanda balina system tosobola gisobola bakugamba nti tujja kukola kino babanga nkuyege bali very cooperative bamanyi engeri y'okutambuzaamu netiwaaka yaabwe sente n'enkola yaabwe era okugenda kwabwe baali so systematic senga tebayeri amulukwe olutalo lwalujja kwanguwa mangu okuggwa under Rwejima olwakyenda mwena lwakyenda mwena Rwejima tafanga tuvudde mu gundi mu nsiko mu 86 n'abeera wano nga spy yakola ebintu bingi wano linda ko tuva mu nsiko ajja n'abeerawo era ne rank eyo yamuweebwa ali wano yabeerawo wano yasavinga era yava wano okusavinga nga tasiibudde oba yasiibula mu nkukutu Pulezidenti yali bweru nga balumbye naga senga nabaddemu nze sibiriimu senga nabibaddemu kyanditutte olunaku lumu nga tuli Kigali ngayogera nga mutabani naye era abantu be n'ebyuma ebimu byava wano kati n'obuyambi kubanga endagano yali kununula Uganda nabo kununula buli omu ayambeko munne exactly kati bano abaana bagamba nyina omwana gwe nalaba gwe wakolako interview agamba nti mutabani wa Rwejima bajja batya tugamba nti bamwegaana abantu kuba mwatuuka e Rwanda mu investigation okumwegaana kisoboka kuba tebamuzaalira mu mukazi wa waka
bamuzaalira mu nsiko ng'abaana bonna be baazaalira mu nsiko. Maama we waali yali emubende ye abeera eno era bamwegaana nagezaako okucommunicatinga naye nambuulira engeri gye yamuzaalamu ne communicatinga n'abajaasi abaaliko mu nsiko mulirwana wange Kano Beero Brigadier Beero n'abalala nga bamumanyi baali bamumanyi nnyo nakati tebamwegaananga golooza kundi okumuyamba yayita mumanyi Otafiire yamuyamba okufuna ekyapa eky'ettaka gye bali kati simanyi oba ali mu kkomera sikyamuwuliza maze emyezi 6 abadde mu kkomera ini anda avaayo naddayo misango ki ye yennyini mulalumu asobola okulowoozesa nti alina amaanyi mangi ekigali naye nga lwaki bwawe n'azikusuulamu mpozi yakuwa ekibanja naye ogundi akyakigaaniddemu abasajja baŋŋamba ba Joan Sale omusango ogwo baguwoza Sale tomanyi mukyala Sale bamuyita Joan baguwoza namuyambako nagusinga naŋŋamba nkuwadde eka 2 egomba n'atwala n'alinambuza n'abalala be yawa n'ekyamaani yamuwa n'omulala yatuwa abantu nga 5 bagenda okutwalayo omuguzi nensanga abasirikale nga bakyagaaniddeyo naye kati bakendeera bakuwadde ate nawe oyagala tunda ate ebyabajaasi mbiriko oba jinkye ne bagamba nti tibamuggyeko nze mba bimaze okukivaamu so omwana gwe tomanyi nti oba gyali engeri gyalina eddalo eringi maze ebbanga nga simulaba naye nga mbadde constant amasimu ge tegaliiko simanyi oba ali kigali oba ali mukomera oba mufu ekyo siyinza kukibi bye wayogera nayo kyawandiika oddayo bye wawandiika n'obisoma nayo ne weewuunya bannaaye kale ndowooza ogenda sibula abantu Tanzania malayo ebbanga ddene engeri gye yavaayo ne gye yadda muno naye nene mpawo yabeerako Tanzania ne bamusiba mubaana abafuluna saba oba bamusiba mu bana abaali abasajja ba Amin yali musajja wa Amin mpozi we yagamba yagenda okulwana because batta muganda we ye teyagenda nti agenze kuyambako yagenda kuweerera ggwanga ekyo takyegaana bw'atuuka ndowooza n'afoolinga in love n'ono ne batandika okutambula nga Kayiira amuliddemu olukwe bw'agamba Kayiira yali pulezidenti wa Uganda Uganda Freedom Movement naye yali mulwanyi Kayiira yafiira wali ewagombe gwe baatemulira ewagombe kati ono n'agenda e Tanzania babakwata nga banunula ggwanga mu 79 kitegeeza 79 gituuka kasiri eggwanga tali mu Uganda bamukwatira mu Uganda bamutwala e Tanzania naye engeri gye yavaamu eyo story nnene mugirindirire story kasiri eggwanga engeri gye yava e Tanzania naye ndowooza 79 obudde obwo ne baana ba Flonasa nabo baali Tanzania baali bawaŋŋambuka Flonasa yatandikira dda Mozambique dda eze yeeyubula Museveni yeeyubulidde emirundi mingi kyokka ne mu bibiina yeeyubula n'atandikira mu UPM n'aleeta Simbo Ndala n'agenda mu NRM n'aleeta Simbo Ndala yaleetako esanja egundi Simbo ya bbaasi n'aleetako ebisanja bakati n'aleeta basezi tugamba nti waliwo abasibe 18 abaabula okuli John Damulira ne bagenda mu gundi Uganda Human Rights Commission nega nti fayiro njiggaddewo abo tebaliiyo mulimu ya bufuzi kirabika n'abamu bagenda Dubai bagenda mu kyeyo kisoboka naye si bonna ekisooka baaliko mu kkomera okusinziira ku loopo yaliko bwe yabuuliriza ono twamusanga nga yaliko eruzira SD reference yamini emukono neyaliko egindi ono yaliko egindi asobola okuba nga yatoloka n'agenda mu kkomera ate kati ogenda mu kyeyo naddala Canada ne mu America kyangu nnyo nga wekutte ku nsonga 2 ey'ebyobufuzi bantulugunya n'ey'ebisiyaga ebibiri ebyo era waliwo ne group ezitwala abo ebisiyaga ebweru nga tulenga conference n'atuuka eyo naye nga group ekola ku bisiyaga Trump yali akendeezezza ku bantu mu myaka gy'etaano era kati yagambye akalulu k'olwokubiri bwakawangula olunaku olusooka sayininga kugoba bantu bweru
abagwira baddeyo bamuwa enduulu nti America first. Era ababadde bagenda mu America ku museera bya Trump badde bagendayo lwa byabufuzi okusinga na bisiyaga nga mu Canada bwe kiri biseera bya Biden nebya Trump baliyo naye nga si kyangu olina okuprovinga kati obatulugunyiza principal Bobi Wine nafuna omukisa n'agendako mu America abo abekubya nabo ebifaananyi nti babikubyawo kuba bamwagala nnyo baagala kufuna asayiramu na visa nti bagenda tukola ng'ono bwe baamukola Omumerika ekyo akyagala nnyo kukiwulira nti bangobyeyo lwa byabufuzi banguwa mangu okukola ki naddala nga America erina kyeyagala nze America bwenfuna wentwalako okusoma bwebankuba wano niwabwine lweyankuba eriiso ne liziba America yayingirawo nga sigisabye nagisaba neragawo da poliisi etwale omusango mu disciplinary committee ya poliisi era bagutwalayo lwakubayiza akasema kadde tiyagumaliriza niwabwine nagenda awaba expert nti muliyirire emugamba eriiso lyagenda kati nona nengatto ozitwale nzambuza ebigere sirina sente kaweesa yanyamba namukubakuba ebikola ki ebigwerawo so America abantu bano kooti yasaze nti bana abakyabuze tebaliyo tebalese bukakafu bwonna bulaga nti ddala bakola ki batulugunyizibwa omuntu gwe batutte ekitalya kati nalukufenya yavaawo nga bamukutte mu drone ne bamubuzaawo olaba babuzaawo MP nga bamugye mu kooti bakamuta nga tewali amanyi okumala ennaku 3 tebamanyi waali ogamba otya nti gwolina obuvunaanyizibwa okunoonya nti bamutulugunya bwe bati nze ndowooza omulamuzi yakoze kyekubiira yataddemu ebyobufuzi omusango nagukola ki nagudibagiraawo naye nga abo abantu ensi eyagala okumanya kuba abantu baabwe bagamba nga tebaliyo tebalipootinga ne bavaayo ne bagenda ne bakola ki ne bakola statement kati omusango yagugobye era ku apiiri gusobola okusakusiidinga so kati tuli wano justice ne law omuntu addukira mu kooti mu kooti bataputirayo mateeka omuntu munyonyolayo kyeyoleserwatu nti 100% asobola kufuna justice mu kooti tosobola osobola kufuna justice nga omusango teguliimu above era kyovola abantu bebagamba nti babawe ebbeiro nga bannabyabufuzi besije bamumye ebbeiro mmeka nga waliwo order from above nebagamba tetujja kukola ki kugimuwa kati justice system esigala omuntu yeko omuvumo yakola justice nayimirirawo yali justice Katuusi eyamuwa bbeiro ku rape nga bagambye nti arepinze eki omuwala naye ekyo nakyo kyaswaza nnyo Judicial nekiswaza nnyo DPP nekiswaza nnyo ne poliisi CID Elizabeth Kuteesa yajingirira wano bali coding n'ateeka nazaayo emabega nti omuwala yali yakola ki omujulizi waabwe yennyini yatuuka mu kooti nga basegona council segona kati honare bamubuuza ebibuuzo nga kimutwala eddakiika nga emu okufuna ansa ng'alina gundi ansa gyawulira yesibanga omukongo nga bamuwadde obuntu mu matu kati enkeera omulamuzi ajjanga nti twagala tumwaze oyo alina byakozesa gajeti zakozesa omulamuzi n'asuulawo tawulo omwana n'agamba nti ndwadde nafointinga awo nemutwala emulago teyakomawo yamusuulirawo aba kumufungula mutwe kyansi gyali nyingi okuba nga takola ki n'alagira nti tebaddamu kuyingira nga tebabacekinze bonna ndowooza olaba nti justice teyaliiwo era omulamuzi Katuusi bamukolako investigation agamba gwe musango ogwasinga okuswaza gavumenti mu misango gye gyonna era teyejjusa nti yamuwaaki so lwakuba nti bava saidi emu naye lwakuba nti waaliwo injustice eyali emukoleddwako mu kooti endala ye n'ateekawo rekodi n'amuwa era alina akatabo kawandiika ku musango ogwo ne ku nsonga zonna ebyobulamu bwe mu kooti so abalamuzi nabo bantu batuuka ekiseera ne bejjusa
waliwo omulamuzi mulenga yafa namubuuzaako nga tannafa naga nti bakyusa ensala ya election petition nini ye ate Justice Kanyehamba tagamba bugambi naye yawandiika n'akatabo engeri gye bakyusaamu bakkanya ekiro nga bali 3 ku 4 abaana be bagamba 5 ku 2 nga bamwe baga nti abataano bagamba omusango guddibwemu wagenda okukeera ku makya nga bana ku 3 kati omu yamwogerako yaani yasembayo okukyuka ekyo kikulaga bulwatu nti abalamuzi batuuka ekiseera ne bakola ki nabo ne babeeramu ak'omuntu Katonda akuyamba buyambi justice nekola ki nebeerawo naye nga si 10 ku 10 tugenda mu kooti jafulo kyogolaba abantu batandise okukola kooti ezaabwe omubbi yabbye tumwoke ebipiira bagenda mutwala ku poliisi mba temunavaayo nga bamukomizaawo oba tonnavaayo nga baga nti gundi yakuleese tukole ki biri mu misango gyonna mu maka bakubako omukyala ne bamwasa olukindo nga nze chairman weggaba nemukwata nengamba voice wange Pedison wava muno muganda wa Gordon wava muno nti mpama kankuwa mafuta tutwala omuntu muno mu ddwaliro nsooka tuyita ku poliisi tumutwala mu ddwaliro naye mulabe bwafaanana bawa amukubye bwetutuukayo nawona tuba tuli awo nga amuddidde naddamu namukuba nazirika netugenda ku poliisi twasiba olunaku famire z'omukyala famire z'omwami ne bakkiriziganya okwawukana mu buwandiike omwami najjamu ebye mukyala najjamu ebibye ntugamba nti ekyo tukiwonye mba ntambula ngenda eyo major seminar eyo waliwo baliyita superior mukazikiza akamu nga ndaba abantu abeekutte bwe bati ninga omukyala afaanagana n'omwami gwemanyi kakati abeekuba ne beeyabye maze okuyitawo sikyasobola kudda nakomawo ngadde eyo nensuula ebinusu nalina ebinusu nembanga babironda bwe kumbe neetegereza abantu nembalabanga bebbo bwebaddamu omukuba namugamba sebo omusango twagumalira ku poliisi kwero sitodda ogwo sikyagusobola omusajja yamala n'asiramuka akakane ng'ayagala nnyo omukazi we era yaddamu n'anywa omwenge ne baawukana kakati ebintu by'obufumbo chairman balina obuzibu omuntu bwajja nti bankubye bawanga nkubye sooka omutwale mu ddwaliro omugamba ajja kuloopa enkya omukazi agenda okuddayo enkeera nga obusungu bukoze eki bw'omuweerawo ebbaluwa n'amala yamutwalira kyayi nawe nga senga chairman teyampadde ebbaluwa nandibadde sikusiba kati olaba omwami atwala gwe chairman nga ayamutadde mu kkomera kumbi exactly so ebintu by'abafumbo obiyingiramu na bwegendereza ng'ogezaako kubagatta so emisango ng'egya bano miyitirivu mu makooti nnyo ate nga abalamuzi tebalina capacity egikolako nga tebafunye cooperation ba investigator tebafunye cooperation y'abazadde naddala abalina victim guba defilement kintu kibi nnyo naye okukimalamu mu Uganda olina kubanga otaddewo bateekawo child act naye tebakoze nnyo kugisomesa bantu kumanya buvunaanyizibwa bw'abaana omwana bamutuma ekiro ow'emyaka 13 kiro agenda agula ebintu mu dduuka kazini omusajja kazini eyalwana entalo zino ndabako at least e Congo Sangani 1 ne 2 Felisi agiraba n'amanyige gonna okumugamba nti yattibwa mukazi namutayimbwa ngaye talina yadde enkwagulo gyakoze ku mukazi ekyo tekikkirizibwa omusajja bw'avuye muyenga n'addayo ewaabwe eri ebuziga gye yali abeera omukazi amukuba esimu n'akomawo ate kazini yalina okugenda ejjuba nkeera ng'alina ne sente nnyingi akomawo enew'omukazi ne bagamba nti yamukuba omutayimbwa n'afa omutayimbwa ogwo batulaga sayizi yago nga guli mita 3 omunene obunene nga siringi waggulu wano eri mita 2 nga ne bwogugalula bwoti gukoma kuki mu bbanga tegutuuse eno wansi yamukuba bukiika postmortem eraga ekifo kye yamukuba nga mutwe okujjako nga amukubye n'amuteeka ku ttaka bw'ati n'amukubira awo ekitasoboka ku mukazi dwalu
ne gundi yalina nti kyali kizibu nnyo okukakasa naye olwokuba tewaaliwo apiiri bakikola gugweraawo asibwe ateebwe era yensonga lwaki yali madda y'amaanyi first class bamuwa kumpi minimum so ku muntu myaka 10 bw'ojjako ze yali amaze ku remand n'ojjako ne kibayita remission yiba tegiwera 10 remission yeri ludawa yetya bw'osibwa emyaka 10 omwezi ogusooka bakusiba ennaku 3 ogusooka omwezi gugwayo oba gwa 3 mu lumu gugwayo nga bakusibye nga lumu kati bino ebbanga erisigadde bw'oba weeyisa bulungi kuba tewawulirako ddwalo ng'alwanira mu kkomera bakusalirako ennaku 10 n'osibwa 2 buli mwezi omwezi n'oba nga bakutemeddeko ennaku 10 kati bala 10 tayimuzi emyaka 10 kyobola nti bamusibye 10 netamazeeyo meka tamazeeyo 10 kyobola laba ng'ono yatta sinsi yatta omusajja ow'engulu erugogo ng'alina muganzi we sinsiya ono yakozesa mundu Mafiu Kanyamunyo ebbanga eryo teryakola ki teryawera ate teryawera ne beyali beyazzaako omusango batuuka ekiseera ne batuuza ekooti yaabwe ey'ekika onagenda yeetonda ne bagamba ffe tumusonyiye kati bisigadde eri ne bisigala nga kooti eyo tekyasobola kuzza rivansi yadde nga gwokoze eki omusonyiye ono yali katikkiro w'ettoolo bamusiba emyaka mingi naye batuuka ekiseera famire ye neyemusonyiwa Museveni n'agaana omusonyiwa olowooza lwaki emisango egimu gibaamu ebyobufuzi egimu gibaamu family wrangles egimu gibeeramu corruption egimu ne gibeeramu omulamuzi ayinza kukwatibwa kisanaga nti nkulese nga Museveni yakwatiddwa ekisaba n'abasala ensaawa ababbi oba 10 mu meka n'abagamba batadde naye ng'ate eriyo abalala batakoze eki bo bamuwa lisiti nti tukuwadde 10 nti kansonyiweko bano nawano wetugenda mu kalulu ajja kusonyiwako abawere so today wali ogamba nti omuntu n'owataba mulamuzi singa tuka ku siini asobola okukozesa byalaba byokka akozesa obwongo bwe bimulaga nti kino si kituufu so kukiri ekya kyova olaba mu kooti naddala high court bateekamu abantu ba bulijjo bataasoma mateeka ba assessors ng'omulamuzi tannasala musango ogwo gw'amaanyi abagamba nammwe muwe endowooza zammwe okusinziira ku byemulabye babeerawo ne balaba tebabuuza tebamanyi mateeka naye ne basoma eryabwe nti nze senga mbadde mulamuzi nandikoze bwenti senga epologulamu eyo gye nali nkola senga ndi mulamuzi nga nakyusa emisango mingi nga ndi ku pologulamu eyo egimu ne bampita nga gyataka ne bampita n'okubeera mukwano gwa kooti nempa findings zaabwe mulamuzi ogumu principal judge yambuuzaako ku kino kiraba otya nga pati zombi weeziri so osobola okulaba gwe n'amagezi go nogaa kintu kisoboka nina omusajja yali endiga nga yamutomera talina maka nga naye mugagga n'afuna omuwala mukyala n'amukyalirako wiiki emu nga boyfriend oza n'adduka olwekyo omusajja n'afa nga tazadde mwana naye ng'akoze ekiraamo kye nti ebintu byange omuzzukulu wange Lubega bwati yamusekera nga bangabi bwamala omuwala muganzi we yamukyalako wiiki emu ne bawaaba abantu be ebyo ebintu byaffe oyo yali mukoddomi waffe ffe tuli bango era ono yali mukyala we wakati omulamuzi yali Joseph Mulangira n'agamba omukyala oyo ajja awo obuki n'agaana okujja kati ono n'agamba ono awaaba omuzzukulu kyokumanya taata endiga yali yamutomera ne medical forms zizino naye tasobola kubanga yali ayagala abakazi ne waaba mukazi nga wa wiiki emu taba mukazi wo aba concubine
So kooti nesalawo okuwa yamulangira nga omusango gumaze emyaka 8 mu kooti newa Lubega ensala nti omuzzukulu gwe baawa mutuufu bano ne bajulira abengo kati bajulira ate n'oli omukazi afudde kati ne bagenda mu court of appeal ne bagamba ono yali muntu waffe biki neddiiro eyo yali mu hoteli emu ku byobugagga nga birira waliwo hoteli yali eriranyaawo ettaka ly'omusajja yafa nga omugagga ayagala ayongezeko hoteli eyo naye ng'ettoka eyo lirina omuzzukulu omugagga wa hoteli yali avuga ekintu ekyo kyonna nga naye Masaka eriyo era Masaka nafuna transport netumayo Katumba kubanze nanyini program sasobola genda Katumba omumanyi nalaba ebyobugagga byayo kakati we tutuuka ekiseera ne basala omusango aba court of appeal nga baali bakulirwa Justice Owindolo kati Chief Justice naye nga tannaba ne bagamba nti abalamuzi 5 bazudde ng'oli omukyala yalina okuba nanyini bintu naye ng'omukyala oyo wango kati ku kooti nga omusango gutandika kwaliko omulamuzi yawummula omuyita Remi Kasule guba gukyali mu makkati ne bamuwummuza oluvannyuma yafuna contract naye nga tannagifuna ne bagamba nti naye yasayininze kuki ku judgment ne baleetamu n'omuntu omuyindi amanyiddwa okubba ettaka ly'abantu atunda ettaka nga yeddiira ku ettaka ly'ennaggulu naye ne bamugamba nti bamu ku ba petitioners mu kooti enkulu ne bagamba nti omusango guno guteekwa kugenda mu kika ky'abengo ne bamenya amannya naye nga gangabi mu kika ky'abengo amanya gangabi ge bamenya biri mu nsala biri mu nsala nenzuula mistakes 8 gamba Lubega nti wafuna ensala ewedde Balemi Kasule baani bataddeko emikono gyabwe nti naffe twenyigidde mu nsala eno mbuuza Balemi Kasule ganti omusango saagumalaako kati mpandika story n'ebituli ebikola ki ebirimu bagamba omusajja gubasinze aga nti ensala gikomyewo tugitereeze registra yayita kati nemugago toddayo gamba lawyer wateekemu notice nti zino ground zennyini eziri muno zenkola ki zengenderako ku Supreme Court nga registra agamba nti awandiika ensala tugisazizaamu mujja kudda nga ennaku z'omwezi bweziti tubawe ensala empya kati eno gyalina kikipuli kooti egikoze eki egigobye olunaku olwokuddayo zirina kuba ssaawa 3 twatukawo 2:00 nga bagisaze dda naye nga kuliko tusaawa ezi nga bawadde kooti bayiriifu obuyinza awe bali notice ab'ennaggulu ne muproperty endala bazivuemu jjukira waliwo amaduuka awo eze Masaka zonna kati kooti bayiriifu teyagenda kuwa notice yagenda nga akwata DPC OC Kira Road nga amuwa facilitation abagenda bajjemu abantu mu nkuba ngo kooti yabaddewo nga ggulo eyo seba notice babagwako kiyiifuyiifu ng'ebintu byabyonooneka mpandika story endala tigesita okisingaga nti omukulu akubuuza lwaki omuwalampa ku nsi nemuga nti nze bino byenkola ki byemmanyi era bwe nakiremerako mu gundi yange singa gwe mulamuzi omusango ogwo gwaddayo ne baguddamu ne balagira baguddemu baguwozese bupya ne buva ne ku court of appeal kati guliwo mu Supreme Court Chief Justice eyagulimu naye gyatuula simanyi oba gunaggwa gutya so atakasinza okunyumira nti amannya gabe bangabi naye nga amannya gangu kati kitegeeza kati nga bataddemu n'omulamuzi ate ataguwulira wansi y'omu kubabadde bawadde ensala kati ekooti nazo zirina obuzibu ate mu ttaka zibulina nnyo olwonenya Museveni nti aleese abantu bangi bayingire mu ttaka waliwo ettaka liringirwamu LC 1 2 3 ne wabaawo badiso ba RCC ne mubaamu bano presidential advisor mulimu tiimu nga nyingi eriyo yanjuba eriyo yanamayanja eriyo yani eriyo yani oyo bikyamuzi
kati bonna bakoonagana tebasobola kuwa judgment ekola ki kati waliwo ne kooti ya mayanja Sam ajja buziraga gwe nkugobye n'ekyapa nkisazizaamu ebyapa tebabisazaamu bweba inabako at least asobola okugenda nakola due diligence Sam ndowooza agenda nakola due diligence namulaba ekyankwanzi nkola gyakolamu njagala kukakasa abagamba nti asobola bamuyambeko bamukebere eddalu kuba tosobola kumanya eddalu lya muntu we lituuse natwala baganda bange abamawulire muwujja netugenda ebutabika okulaba ku balwadde ab'emitwe naye nga omusajja yatugamba nammwe abazze wano muli level so wenkugamba ddalu omuyindi yali mukozi mu maka ga Kuki omutunyumiza luli ajja ayagala omukazi wa Kuki Kuki ajja asanga omukazi nga abakwata yali akomyeyo okulya lancha zene teepu yali atunda teepu nga ndi chairman w'abayindi atunda teepu abakwata akuba omuyindi amumenya omukono ogwo gwamenyeka omukazi omwana takaaba omukazi yakaaba baliraana bawulira akaaba bagamba oli akoze eki akubye mukazi we omukazi afa abajulizi bonna abajja baali hiyase bawira maloboozi yaliwo yali oyo omuvubuka omulema bintu yali kagaali naye yasobola okwagala omuki ono omukazi n'amanya nti kebankwatidde mu bwenzi ewaabo obwenzi eriyo ebika ebimu nga tebukolagana na bwenzi ojjukira omusango gwa omusajja wa Sebuufu wa Payini wagukolako nagwo bamusiba emyaka 4 nengunoonyerezaako lipooti zange neziwa abalamuzi ne batuuka ne bamusalirako mu court of appeal lipooti zo ze zaali okumusalirako yes oyo musajja okunoonyerezaako findings zo zayawukana n'ezabali era omwami oyo bawo oyo omukyala yagenda naabo obujulizi nga si mu kooti mu kamera kuba baali naye bamunoonya kumukolako akabi namukwata nomusibire entinda naabona naye nga ekituufu kiri nti omusajja agamba oyo bawo omukazi nti yali amubanja sente z'emmotoka naye kooti yagaana okunoonyereza sente z'emmotoka zaali mmeka Sebuufu ye yali abanja Sebuufu yali abanja sente z'emmotoka kati nga sente zibasasulira teziriiko naye wakati awo waliwo omukazi omusajja ng'agamba ono yali akwana mukazi we era ne message nga olwo yamukubira essimu nga balina bonna Sebuufu ng'akwana mukazi w'oli naye nga omukazi agamba oyo omusajja agamba nti baffe bukonjo okwenda kibi era omusajja yadde bamusuubiza sente nyingi omukazi teyakola ki ne Sebuufu musanga ku komera omusajja bawo omukyala bamusuubiza sente nyingi abiveemu omukazi bamusuubiza sente nyingi amwagale amusonyiwe n'emmotoka esente z'emmotoka omukazi ayagala Sebuufu omukazi agaana bwe bujulizi obuvu eno Sebuufu mukomera mulumba yagamba nti wasobola okwogera naye byonna bamuwayiriza buki sasobola kwogera naye ku kamera ngamba wayogera naye nga omuna bamwogera nangamba bamuwayiriza nanga nogana lingenda kukuwaabira igwe wakola sigundi nyingi nga zimpayiriza ebintu biki ne muganda gezaako kunoonya kuba lwe bamukwata Sebuufu mukubira nga ndi ku monita nangamba jyamu kubuulira ekituufu saakikoze ngenda okutuukawo nga bamaze omunywa saasobola kwogera naye deni naye nagezawo okunoonya abantu be nga sinakola na pologulaamu eyo nengenda eruziro olwasooka ne banyima naye omusango we gumala okugenda namulaba nambuulira nti saakina naye ekiri fane nti waliwo osiwaawo bwe baali boogerako ku CPS ye yavaayo nga n'okuwoza tawozezza ne bamuta DPP n'amugya ku musango nga tawadde nsonga ekyo DPP asobola okikola era alina obuyinza bukola ki kyova olaba emisango oluusi egifa ne bwebagga ogulinako obujulizi ono DPP asobola okugaa nti ffe tugututte tugukuggyeko obujulizi bwolina butuwe bagijje mingi ku mabiriizi
kituufu egy'emmengo egyawa gyaki ne bagikola ki ne bagitwala kaakati awo omuyindi bagamba nti investigation ezakolebwa bayagalana naye obujulizi bwe bufiira ate nga omulamuzi yakwatako obumu n'abutwala lipooti emu eyagamba nti ono omukyalo obutwa bwe yenywa bwali tebusobola tulina kapasite emutta lipooti endala ng'era eva wa dokita mulala egamba nti bwali busobola doozi eyo yali esobola omutta lipooti eyokusatu negamba nti omukyalo ono yakubwa miggo masanyalaze miggo naye wamala okuba emiggo ate ne bamukubisa amasanyalaze kati olw'okuba ono yadduka mangu okuziika okwokyaayini bookya ne bamugaana basangako omusaayi ogusiigiddwa ku bisambi ebifaananyi bikubwa naye nga waliwo n'ebifaananyi ebituufu ebitajja mu kooti nze mbifuna gumaze okugenda mu kooti of appeal nga nyambibwako Godfrey Sebuufu ne Father Anatoli yali sponsoring investigation ezo era bwe bakola lipooti eyo ne bagitwala mu Supreme Court wa Justice oba yeyoda oba odoki ne bagamba ogireesereeti tetujja okukola recommendation president abawe prerogative of mercy era oluvannyuma Kuki yateewe Kuki yaliwo emyala nnyo era buli mwaka awo ku Martin Road ng'omugenyi omukulu abeera mukula nga bakubawo endongo okujaguza emyaka Mike yalina abantu era ekyo kyamuyamba okuvaayo naye oli co-accused ye bamuta Supreme Court nga bazudde nti wano ono teyajja ku siini ono Kuki amukubira bukubizi agenda Davinda Kuki akubira Davinda ayite Patero dokita ajja mulabe n'asanga bafudde kati teyali ku siini naye olaba nti mistake yakolwa ku High Court nekolebwa mu Court of Appeal Supreme Court yegiraba kitegeeza kiti ne kooti zikola ensobi ate ensobi ennene ddala kooti bwekola ensobi nesiba Siraje ne wayitawo emyaka 4 oba emyaka 5 kale katugambe ne wayitawo emyaka 3 Siraje n'avaayo mu komera naye kigenda okuzuulwa Siraje nga teyalina musango bangi bibasiba katugambe nti Siraje bagamba yatta omuntu naye agenda okoma watenga omuntu gwe bagamba nti yatta tenga si wano nze manyi Wakiso waliwo omusajja mwami Mpaji yali ava Masaka bamusiba Mayisa oluvannyuma nazuula ng'omuntu gwe yatta alabiseeko mu jjinja era najja era bwe bamuleeta bamuta kati ani akuliyirira awo gavumenti yekuliyirira era oyo Mpaji agezaako okukola process y'okukola ki yomuliyirira mu nsi yonna just gundi bwekola ensobi judicial oliyirirwa noba nga okoze eki bangi bebasibye